Uganda Parliament mighty. This goes to Dodo. Nalongo yalitutemu. Triple A yalitutemu. Nalongo yalitutemu. Nambe Triple A yalitutemu. Nalongo ejoni wafe Triple A. Sana supporter. Speaker wa Parliament ya kuno Nalongo nta Aneta Mong Magogo ngali wamu n'omumyuka we Honorable Thomas Tayebwa bakedde kusimbula kibinja ky'ababaka ba Parliament bannabyamizannyo nga bano bagenze okwetaba mu mizannyo egiwakanirwa ababaka ba Parliament mu mawanga ag'obuvanjuba bwa Africa ezimanyiddwa nga East African Parliamentary Games ez'omulundi ogw'e14. Empaka zino zigenda kuyindira mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Mombasa nga zakwetabwamu ababaka ba Parliament okuva mu mawanga 8 agakola omukago ogwa East African Community okuli nnyaffe Uganda, Kenya, Tanzania, Democratic Republic of Congo, Rwanda, Burundi, South Sudan, kw'ossa ne Somalia. Baspeaker ba Parliament za East Africa basalawo nti buli nkomerero ya mwaka wabeerewo emizannyo ezigatta ba Parliament ba East Africa, ababaka ba Parliament ba East Africa. Omwaka guno emizannyo zigenda kubeera mu Mombasa zitandika ng'ennaku z'omwezi 7 Desemba zikomekereze ng'ennaku z'omwezi 12. Batannaba kusimbula ababaka bano, Speaker Mong asoose kwebaza President Museveni olw'akaweefube gw'ataddewo okunyweza omukago gw'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa. I want to thank the President of the Republic of Uganda for believing in Parliament of Uganda having sports. Because all the funding that we are having is out of the President of the Republic of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. We want to thank him so much. We also want to thank him for encouraging the deepening, the widening and tightening of the East African community. Onakalatidde ababaka abakwatidde Uganda bendera okufuba okukuuma empisa ate balwanirira obuwanguzi mu mizannyo gyonna. And as you go to Mombasa, as you travel, all we wish is journey masses, and we wish you to bring back our trophies back. The most important thing as you go to Mombasa is discipline. Uganda is known for being a very disciplined country. I want you to maintain the discipline. And we shall be proud of you as our Ugandans. But if you're not going to be disciplined, we shall say we don't know them. Yes, ssentebe wa ttiimu y'ababaka bano nga Honorable Basumani Basaalirwa ategeezezza nti bamaze ebbanga nga batendekebwa bulungi era n'asuubiza nti bagenze kulwanirira buwanguzi bwabwe bwe batuukako mu mizannyo egy'enjawulo omwaka oguwedde mu mpaka ezaali mu kibuga Kigali eky'eggwanga erya Rwanda. Olwaleero Speaker wa Parliament ne Deputy batusiibudde mu butongole ng'ekigendererwa kyaffe nti weewaawo gino mizannyo naye ate tulina ekigendererwa ekyokubeera nti tukomawo nga tuli bawanguzi, tukiikirire bulungi eggwanga lyaffe, twolese omutindo ogwa waggulu mu mizannyo naye ne muneeyisa nga tukolagana ne bannaffe. Ate ye Minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Honorable Peter Ogwang asiimye Parliament olw'okuwagira ebyemizannyo n'ategeeza nti ettutumu lyeyongedde mu byemizannyo era nga bakukomawo na buwanguzi. Empaka zino eza East African Parliamentary Games zatandikibwa mu mwaka ogwa 2009 ng'ez'omwaka guno za mulundi gwa 14 ng'ez'omwaka guno ez'omulundi ogw'e14 zitegekeddwa mu kibuga Mombasa ekya Kenya ng'ate ez'omwaka oguwedde ab'e Rwanda be bazitegeka ate eza 2022 zategekebwa ab'eggwanga erya South Sudan mu kibuga Juba. Nze Aneti Namatovu ku lwa Kes TV Agaleero. Anacheza kama Tiger Woods, anacheza kama nani, anacheza kama pro.